naku z'omwezi lumu December sitera nnyo kujja kubeera ku mitimbagano bakola ekintu kyonna mpa mpumodde munno nga nzijukira Nakabutuzi eyambutula ku nsi kuno kale ndowooza tuba tugenda tutandika naye ndowooza kansooke akalowoozo ka leero tulyoke tugende mu maaso ne VDM. Gwe taata maama senga mukwano gwange ali kuno wagenda okuba ekyeyo oba oli e Kampala Uganda nga gy'oli munnange njala kuwaga abusa mu kalowoozo ka leero. Ffenna ku nsi kuno tuyitako buyisi akoowa yagivira tuli bukka naye muyina ekintu kye mutamanyi kye mwerabidde. Ffenna ku nsi kuno tuliko kuwa Katonda era gw'owulira nti Katonda naye gw'otamanyi oba musajja oba mukyala tomumanyi tomanyi na bukala bwafaanana naye nga ffenna tukkiriza nti Katonda ku nsi yakola ki? Katonda waali kubanga yakola buli kimu ekisoboka. Naye nina kyenjala okugamba kyenjagala weetegerezeemu ate naawe okyuseeko obwongo osooka okitune mu anga endala. Abantu bangi nnyo mulina ensimbi mulina buli kimu naye mwerabira nnyo ekintu kimu nti Katonda akuli okumpi ye muzaddewo naddala okusingira ddala Nakabutuzi omukyala. Kale gwe mwana mulenzi oli eyo ngenda kukuwaga abwana okusaba. Emisikisa tebagigula, emikisa tebaginywera ddagala, emikisa tebaginaaba, ate emikisa tebagigendera mu kereziya muzikiti oba mu church. Nedda emikisa giva mu maka mwosibuka ate abazaddewo bebakuwa emikisa egyo. Nkiddemu emikisa tebagijja mu ssabo, tebagijja mu kunaaba ddagala, tebagijja mu mizikiti, tebagijja mu makanisa, tebagijja ludda wane. Emikisa bakuzaala nagyo naye ng'era omukisa akuteekako omukisa abeera muzaddewo. Kale butyo yonna gy'ogenza okunoonya ekigula amagala eddiba buli ky'oba ofunyeewo jjukira nti omuzaddewo kintu kikulu nnyo ye Katonda ow'oku nsi. Ne Bibbuli ekugamba nti mu bintu byonna obikola naye nga omuzaddewo ye Katonda ow'oku nsi. Ffenna tuba n'ebizibu bya njawulo. Oyinza okuba nga gwe muzaddewo teyakubeererawo naddala abasajja tumanyi nnyo okwewala oba okwepena obuvunaanyizibwa naye waliwo omuzadde atabuukisa maaso ye mukyala maama abaakuzaala. Kale wonna wooli nkusaba olw'ofuna akadde maama bw'aba waali muwe ku kyokulya muwe ku kyokwambala mufisizeewo akadde ogenda omulambuleko. Abasinga obungi mufuna ensimbi ne mwesulego naggamba ne mugaggawala naye nga maama wo n'olugoye lwe yeesula ku mugongo agenda akyale oba atuleko mu lukiiko lw'ekyalo nga talulina ng'ate omukyalo oyo akubeereddewo okuva lwe yafuna olubuto n'akukuza n'akuteeka w'oli n'oba nga osobola okuba nga weeyagala. Ebiseera ebisinga abantu bungi mwerabira ninjala kugamba nti bw'ofuna ekizibu oba weekonya akagere omuntu gw'osooka okuyisa mu kamwako oyita maama. Bw'oba ofunye ekizibu era osooka ku kigambo maama. Naye bw'olabye ekintu ky'amaanyi nga kituusewo ga maama nnyabo golooza lwaki mu bigambo byonna byeyogera ng'ofunye obuzibu osoose ekigambo nnyabo. Tinjagala okusooka okugamba. Mbuuza gwe mwana muwala mwana mulenzi musajja mukulu atudde awo naawe mukyala atudde awo. Omuntu maama ye Katonda w'oku nsi kubanga yakuleeta ku nsi. Abasajja twepena nnyo obuvunaanyizibwa naye maama kintu kikulu nnyo. Kale gwe akyalina maama wo ng'akyassa nkuwagaabwa munnange togenda musaba okunoonya mikisa. Genda ewa maama mutwalire kiro ya sukaali, mutwalire akanyama, mutwalire omugaati, mutwalire olugoye yeeyagaleko. Ajja nakkulerako omanyi gwe mulowooza nti abantu balera baana bato nawe omuntu omukulu maama wo akulera n'akuliisako ne ku mmere n'otegeera nti omukwano gwa maama gukyaliwo. Kale ngenda kusaba n'obuwombeefu munnange oba maama yafa genda nga olime ku bijja omulambuleko tekira kye kikusalako. Abali mu diaspora nawe kikkakatako okulima ebijja si musango era tekirina busobye bwonna oba kikyamu kyonna kikikutuusaako. Ne mu nsi z'oli mbazungu bafisa akadde n'akwata ebimuli n'agenda ne famire ne bateeka ekimuli ekyo ku malaalo g'omuntu yenna gw'aba yagadde. Kale kye bakugambanga nti ogenda okulima ku malaalo kibi. Maama bw'aba waali oba wataliiwo nga Katonda amujjula please genda olime ku maama wo era osobola okuleka bigambo bibiri bisatu by'oyogedde. Tebakugamba nti ebigambo by'oyogedde awo ng'ogenza okulima ku malaalo bikyamu nno. Ekyo tebakukigambanga. Ebiseera ebisinga abantu mugana okutegeera nti abantu abasinga obungi bafa mibiri gino so tebafa myoyo. Emyoyo gisinga obungi gibeera mu bbanga gitulondoola. Y'ensonga lwaki omusajja omuganda edda yabeeranga n'empewo ze era nga zimukuuma. Kale gwe nkuwagaabwa alina akasente please tonoonya mukisa w'amafiina simanyi mu kiwi kigende ewa nnyoko omutwalire ku sukaali omutwalire olugoye omuwe kyayagala ng'obudde bukyali. Ojja kwejjusa ng'akuleseewo nga tokyalina budde bw'ogenda kumuyamba. Buli kasente k'ofuna labirira maama wo.
Taata obanga yakubeerera olabirira taata kubanga ne batata mulimu abalina obuvunaanyizibwa wadde waliwo batalina obuvunaanyizibwa. Kale njala kugamba buli kyokola kyonna oba oli mugagga oba oli mwavu fissawo ky'ofissa okitwalire maama kubanga yaliwo. Mu bantu bonna yafuna olubuto n'akuteeka mu lubuto emyezi 9 n'akubutuza mpaka wafuuka omusajja oba omukazi. Lwaki ye bwakaddiwa tosobola mulabirira? Ate bw'ofuna ebizibu ogenda wamafiina simanyi ogenza wamasheeka simba kulombera edduwa nedda. Edduwa maama wo asobola ejjukwa bulungi n'akutelemekisa n'obanga buli kimu osobola okukikola. Kabadde akalowoozo ka leero fiisanga wakadde ogenda olabe ku bazadde abakubeereddewo. Omuzadde tekitegeeza oyo akuzaala. Akuzaala ayinza okukusuulawo naye omuntu omulala akuzizza okutuuka ku ssawo oli oyo abeera muzaddewo. Kabeere musajja kabeere mukazi kuyinza okuza nti akuzaala yekka ye musajja ndiye muzadde nedda. N'omuntu obuntu akuyambye mu bulamu okutuusa ku ddaala eddala abeera muzadde. Kale nikabadde akalowoozo ka leero katugende mu kigulalo gitandike firimu eyatuleese olwaleero. Mu kigulalo kya leero njagala kigende eri mwenna abakulembeze abali mu Uganda ku mitendera egy'enjawulo nga ssaawudde ebyabufuzi. Tugamba nti ebyafaayo biddiringana agaasaka ge gattula. Ebyafaayo biddiringana agaasaka ge gattula. Lwaki njogedde enfumo ezo ebbiri mu kigulalo kya leero? Ensinga emugiraba Uganda wetuuse eri lubuto neenoonya wakuzaalira. Naye baani abagenda okubeerawo ng'ezaala? Era egenda kuzaala mwana ki? Wandiyagadde Uganda ezaale mu bubi oba mu bulungi? Kiri gy'oligwa munnayuganda okulaba otya Uganda bw'ezadde? Mukimanyi bulungi nti bannakabutuzi bagenda mu malwaliro. Eddwaliro eriba ebbi kitegeeza omukyala ayinza okukosebwa n'afa ng'azaala n'omwana we n'afa. Ne Uganda bwe tubagamba. Gwe omukulu w'eddiini yenna ng'oli mu Uganda ng'ebigenda mu maaso mu Uganda obiraba ng'oli myaka 4 okuddaagula oba 5. Tuula nkubule mu kigulalo kya leero. Munnabyabufuzi ng'oli mu Uganda ng'oli myaka 5 okuddaagula kajibaana ng'ensi ogiraba ng'osirise. Tuula wano kubuulire. Munnabyabusuubuzi ng'oli mu myaka egisuubula ng'okudda waggulu. Tuula wansi nkubuulire. Oli muyimbi, oli munnakatemba, oli mutontomi, oli mufuzi oba mukuŋŋaanya wa nnono. Muwulize bulungi nnyo. Ebyafaayo biddiringana. Wetwongerera essaawa zino mu kigulalo kya leero. Ebbanga lyemmala nga sizze ku mutimbagano kuno. Nsoma ebyafaayo bingi n'enfuna okubuulirirwa n'enkola okunoonyereza ku nsonga butya ensi bwe zivaako obutabanguko. Era nembissa mu mutwe nga mbigeraageranye n'ebyafaayo byali mu Uganda. Bukyanga eggwanga Uganda lyefuga terifunangako kukyusa bukulembeze mu mirembe kuba kuyiwa musaayi. Mu myaka gino egy'abantu abasomyeko mu nsi ennyunjufu era ennyumunguzeemu tetwandiyagadde kweyambisa maanyi kukyusa bukulembeze. Naye bagamba oba tugamba nti emirembe wegiganye okubeera ng'ate gyetaagisibwa ebiseera ebisinga wateekebwawo amaanyi ag'enjawulo okufuna emirembe egyo. Y'ensonga lwaki bakugamba nti bw'oba oyagala emirembe tegijja nga otwetuddeko. Emirembe gijja nga ogirwaniridde. Emirembe si gya layisi. Emirembe gya bbeeyi nnyo gifuna naye ogifunye otya? Buli kyokola mu kukyusa eggwanga kiyamba okuleeta eggwanga okufuna emirembe. Buli lw'oba omuluvu nga gw'oyagala nnyo okulyankozibwa nga musonso kitegeeza ensi y'ogitunze. Ekizibu kye tulina bannayuganda tulina ekizibu kimu. Buli omu ayagala nti nnaasiwa omukange ye buli omu asiwa omukake. Zinandaba olwange tawa musiba emmere. So nga ate ekkomera lirindiridde buli muntu yenna ayogera n'atayogera kubanga bw'okola omusango naawe ojja kgendayo. Lwaki ndeese ekigulalo kino? Emyaka egiyiseewo bukyanga Uganda yefuga. Emmundu ebadde evuga ne tufiirwa abantu bayitirivu nnyo. Era ne bwesirika olw'okuba nti abafuzi baba baagala kweremeza mu buyinza bakomekkereza bassa abantu bangi nnyo. Wetwogerera essaawa zino obubonero bwonna bulaga nti eggwanga Uganda lyolekedde mu ntata mwe gye mutannategeera.
ezimu ku nsonga ezaatwaza Yoseri tibahabulwa mu nsiko okujjako gavumenti ezaayita ze zino wano wammanga naye nga sinnazizannya oba nga sinnazoogera kansooke nkuzannyira akatambi kano nze omanyi nabaga nti omusajja ono bw'ayogera ekigambo nga bwe nabaga nti bw'abaga nti agenda Masaka tomulindira Lukaya mulindire ku buliigi ejjinja akatambi kano yakoogedde ng'alina omukolo gwaliko ng'alinga abuulirira abaana ab'obuwala obuteegadanga naye message yabadde ategeeza ndala kamala okukabazannyira then ndyoke tugende mutegere bulungi kyembagamba kasooke mbazannyira akatambi kano yagambye weesiga otya omuntu gwe waakalaba bajjajjaffe y'ensobi gye baakola wuliriza bulungi nnyo and you see somebody and you fall on first sight that you are falling in love. First sight, you fall in love, first sight. You don't know the background of this person. What if they are witch doctors in their family? If they are night dancers, you can see some risks in these concepts which these people bring. That I was walking on the road, I saw somebody and I felt like fainting. Oh my God! Because of love. What sort of life is that? Kankabaddize bulungi nnyo mutegere musooke mulize message eyo. And you see somebody and you fall on first sight that you are falling in love. First sight, you fall in love, first sight. You don't know the background of this person. What if they are witch doctors in their family? If they are night dancers, you can see some risks. All right. Omwami ono akugambye nti oyagala otya omuntu ku mulundi gw'ogusoosa omulaba n'ogamba nti omutegeddera omwagadde omanya atya ebyafaayo bye nti oba musezi mutemu oba alina embeera enkyamu kyekyo bajjajjaffe ensobi gye baakola omusajja ono agenda n'akola statements oba n'ayogera ebigambo by'ayogera ne mutabirowoozamu makulu kigabiri malala yo already aba asindise message mwayonoona ne mukola ensobi okumukkiririzaamu nti muntu ategeera kumbe yali tategeera mu kiggwano gye kyaleero mu bimu ku byatabula Yoseri ataali munnansi era ekimu ku Yoseri kye yasimbako essira yalaba kye tuyita omwatwa mu bannayuganda kye tuyita loophole. Museveni yalaba kye tuyita loophole mu bannayuganda nga saawuddemu ti bamuganda omuki yalaba ekiga ekibayita loophole omuwaatwa mu bannayuganda omuwaatwa ogwo gwegulwa yamanya nti ye wayina okuyita nti abakulembeze bonna bannabyabufuzi abaaliwo buli omu yali teyeesiga munne ye n'akozesa akakodyo ak'okubaawulamu ate ne yeefuula abagatta naye ng'alina ekigenda okuba yalina kukozesa mmwe bajjajjaffe naye nga naye tayawukanako ne kuba yagamba nti byalwanyisa ku nsonga z'agamba ezamutwala mu nsiko kwe kwali okubba obululu ono mukubba obululu talina mukwatira nsawo ey'ensonga emu ebyenfuna ebibi teri gwanga lituuse kufa togge nga Uganda mu byenfuna ekiwaliriza bannayuganda okufuluma ensi gy'obeera gye bagenda balina kye beeyunirayo ebyenfuna ebi bivuddeko n'amakampuni amangi okutuuka okuggalawo nga nawe twogerera olwaleero kampuni gye bayita Laika Mobile e Uganda eggaddewo bw'oba obaddeko n'ensimbi zo ku mobile money obadde obabanja obadde okola ki Laika Mobile eggaddewo ne kampuni nazijja kungamba badde nzijambagamba ebyenfuna ebibi okutta abantu ekituufu kiri nti Yoseri assa abantu abatamanyikiddwa muwendo ekyo nakyo mukitegedde
okuwambanga abantu okw'omujjirano Yoseri yasinga okuwamba abantu mu East ne Central Africa ne mu nsi yonna era ekyo kimulabika kati kyakola mu kuwamba abantu ajja n'aleeta abasajja be ne bajja ku media ne batandika okubuzaabuza abantu olw'okuba nabagambye nti balina omwoyo omutono ogw'okwagala okulyankuzibwa balyankuzibwa ne batandika okwogera ebigere bitakwatagana ekyo kye kimu ku bintu Museveni kyasinze okukola obutawa ssemateeka kitiibwa eyo nayo yensonga emu era njala kubuuza onawa ssemateeka ekitiibwa nti nedda okugoba n'okusengula abantu ku mataka ze zaali zimu ku nsonga olwaleero kyekiri mu Uganda kikibaana baliwo kati njala kubuuza gwe munnaddiini MP munnabyanfuna munnabyabufuzi eggwanga Uganda olida baluddawa mu myaka nga gumu kitundu oba gumujje mujja katono bwe mutaaveyo okusituka kwogera ku nsonga zino nakunaabira musajja no mugwira mu maaso mujja kifuwa nga mukizza munda kubanga buli kimu tukibagambye mwe mulyankuzibwe nga mwagala obusente kuba yakimanya nti mwagala nsimbi ebisigadde ye ajja byekolera nga bwali mu bikola ekigwalogi nkimaliriza kasooke mbazanyira akayimba kano nga bumwetereza tutuke tugende mu maaso ne video ey'olwaleero kati video mu butongole etandise mbalamusizaako bannayuganda mwenna buli muja osinzira okulira akatambe kano olwalinaku z'omwezi 3 omwezi ogw'Ekumi n'ebiri omwaka 2023 esigadde ennaku ntono nnyo omwaka tukukuba oluku mu mutwe
ate tuyingira omwaka ogwa 2024 kansubenti buli omu oli bulungi gy'oli manyi nti embeera si nnungi buli omu gy'asinzira okulaba akatambi kano naye tujja tambula mpola mpola kansooke mbazannyire obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka buno then tulyoke tweyongereyo ne programu nga bulijjo obubaka buno njala bugenda bavubuka naddala baganda bange benjagala okusooka okulabula omuzadde yenna ng'oli mu Uganda ng'olina omwana wo yamala okusoma weegendereze nnyo omwana wo abantu bakukuta nabo nti bagenda mufulumya eggwanga nkiddamu omuzadde yenna omusajja n'omukazi weegendereze nnyo omwana wo abantu bakukuta nabo nga bagenda mufulumya eggwanga eriyo abaana bannayuganda abawera 65 abali mu ggwanga lya Philippine if I'm not mistaken abafulumizibwa eggwanga mu ngeri y'amankwetu bali eyo bawambibwa bakozesa emirimu gy'okutambuza enjaga bakozesebwa emirimu gy'okufera n'okutta n'okuwamba abantu eno message yantuuseko ntegeeze bannayuganda nti abamu bakooye n'ekizibu tebakyasobola kuddaka kati singa omwana wo y'omu ku bo kiyinza okutwala obuzibu okuddamu okulaba omwana kubanga abaana bano bawambibwa waliwo ba agenti bannayuganda bakirimu n'abasajja abachina abakola emirimu egyo era jjukira bafuluma ne bagenda mu ggwanga lya Myanmar ku borders babasalira za Asian countries bakola emirimu egyo naye nga abamu bagikooye kubanga tebaale babatwala tebabategeeza bintu bagenда okukola kino kyagala kwefaanyiza kuno obubaka buno Ssaabasajja Kabaka bwe yabawa mu ngeri eno njagala okukubiriza abantu bonna naddala abavubuka obutaggwaamu ssuubi mu biseera bino ng'obwavu bususse mu nsi tusaasira abazadde abooluganda era n'emikwano gy'oli omuvubuka toza bamuyita Walugembe eyeeyokera ku poliisi e Masaka ebbanga si ddene emabega ekikolwa kya Walugembe kiraga okuggwaamu essuubi tukiddiŋŋanye nti omulembe omutebi gw'abavubuka tujja kulwana bwezizingire okulaba nti abavubuka tebaggwaamu ssuubi. Alright. Obubaka obwo njagala bugendere ku information eyo lwakuba obudde nnina butono nandibalaze ku information y'abaana bano naye obudde nnina butono nandibalaze ku bintu bino kubanga bijja kuneetaagisa ate okukola programu endala kunetaagisa okukola programu endala ndabe engeri gye ntaasamu abaana bano naye simanyi bwe ngenda kikola Tanzania katambe kano mwetegereze kampu zino zirimu n'abasirikale ozambala abasirikale kyenjagadde soko confirminga nammwe obudde nina butono ate nga information nina nyingi so mwegendereze nnyo abaana bammwe wajje balaga abaana mwe babatwala abasinga obungi bayinza obutadda naye nga mbiyita byakuzannya naye awo tujja kuddawo ku Lwokusatu ndoza katugere ku information entuufu eyatuleese okusookera ddala nsaba okuluma kutuuka Ssaabasajja Kabaka okumutegeeza taata wonna wooli mmanyi naawe embeera yo si nnungi olw'ensonga nti weetooloola oba tamanya ŋŋamba naye nga sabbiiti ewedde bwe najja wa nenteekamu okusaba kwange mu butongole nsuubira nti okuba akatambi kaakutuukako
na butyo njala teekamu okusaba kwange okwokubiri naye nga kuno njala kugende njagala okuwuliza kugende eri abantu bonna abakwasaganya ebifo by'ennono era nsaba minisita gwe bakwasa ennono za Buganda naawe obeere katambi kano mwafunye amawulire ku mitimbagano egimu bakomredi bakolako nga embuga ya musajja mukulu Walumbe Ttanda yalumbiddwa abatamanya ngamba ennaku nga 3 Mubega mwafunye amawulire ago naye olwokuba nti nze wali ensibuko wensibuka nasobodde tosindikayo abantu bange bagende bakola okunoonyereza era bino byebazudde okusookera ddala njira kusaba mwenna abasajja n'abakazi Abaganda bakyalimu empekembera abali ku mbuga zonna ez'Obwakabaka ezikwasaganya ku mpewo za Buganda oba muli ku nsozi oba muli mu bibira oba muli mu mbuga ez'enjawulo ngenda soka basaba nti akanaakulya akamenvu osusa kaseka abasajja betuliko bo bamanyi omugaso gw'ebyobuwangwa n'ennono yensonga lwaki nti embuga zaffe zonna bazitaddemu abasajja Abanyarwanda abeefudde Abaganda okukyankalanya empewo bali bafuka mu madiiro bafuka mu byoto bawangulula amafumu bawangulula buli kimu ne bakyusa buli kimu kyovula nti empewo zikuba nnyo abaana Abaganda bonna ne lubaala aganya okutereera ekizibu mwenna esaawa zino abali mu kusamira n'okutereeza empewo za Buganda mukola kyabwereere empewo musooke muzisibe muzifugike nkiddamu bw'oba oli musajja Muganda ng'obadde okyasamira ng'obadde okyali mu kugoba nsonga za mpewo zammwe nkusaba n'obuwombeefu toyonoona nsimbi zo nakudda mu kunoonya kuleeta mpewo zammwe zitereeza tezijja kukola kubanga ensibuko yazo nkyankalamu etya embuga zonna ezisinga obukulu ewakuŋŋandirwa empewo za Buganda ezisinga obungi zonna zaawambwa abasajja Abanyarwanda baziwamba era kyekyavuddeko okulya n'okukomba essowaani mu mbuga ya Walumbe Ttanda abasinga obungi mugenda okubikka abasinga obungi mugenda okukola ki okubikka nja kusaba musajja mukulu atwala embuga y'Ettanda omukulu Damba ne banno mwenna n'abalala mbasaba n'obuwombeefu ku mbeera Obuganda gye bulimu si kya makulu nnyo okuleka buli muntu n'ajja mu mbuga eyo okuloopa ensonga ze nategezeddwako nti kale eri abantu abajja okuloopa ensonga zaabwe awo ne bafuulawo essiisirizo ne basiisirawo nga tebaagala kuvaawo nabeerawo emyezi so nga ate ne oba ogenze mu ddwaliro lumala okujjanja munnange obinnyika mu nsuwa n'odda okwaboobwe nategezeddwako nti mu mbeera y'emu embuga eno era nayo y'emu ku mbuga ezaagala okulumbwa kubanga embuga eno etudde ku njuyi bbiri okuli ya Maama Nambi naye waggulu eno ku nnyanga ewali amadiiro we batuula okuteeseza n'okulambulula ensonga kati abasinga obungi batuukira eno waggulu mu nnyanga eri wa Maama Nambi okuggyako ng'ogenze obugenzi naye bwe kiba si kyekyo batera kutuukira eno ngenda kusaba buli muntu yenna Omuganda ng'ogenda mu mbuga ezisinga obungi bw'oba ogenda genda munnange omale okuloopa ensonga zo omale okuloopa ensonga ze munnange binyiike mu nsuwa dde wammwe kubanga mujja kufuna obuzibu nategezeddwako nti okulya n'okukomba essowaani kwabaddewo ngeri abantu abadde bajjululwa okuva mu kifo ekyo abaluddewo ng'ate baali baloopadde ensonga zaabwe nga baakolebwako mbasaba obugenzi okukolebwako munnange wetampolampola omugongo odde wammwe obuzibu bwavudde luddawa obuzibu bwavudde waddewo emmotoka 2 eza Coast ezazze nga zirimu abantu Abanyarwanda nga bali mu ngoye enjeru abadde bazze nabo okubaako ensonga ze bawaaba naye olw'okuba nti tomanya ono avudde luddawa tolina luli avudde luddawa ebiseera ebisinga ab'omu mbuga njala bategeeza newankubadde neno malori agaffe aga lunaku buli muntu bamukolako ne bwe kituuka ku mpewo za Buganda mutandike okubuuza obuvo n'obuddo bw'omuntu azze mu mbuga avaawo asibuka ava luddawa abasinga obungi mwana tubabazze kusoma nakubega kumanya biki bigenda mu maaso ngenda basaba bwe kuba kwe kusaba embuga ezimu okutaasa Obuganda muziggale empewo muzikoole muloope ensonga ezo musooke mufugike ensonga ezo muziggalewo mpaka ng'ekyosi kiyise naye ntegezeddwako nti embuga ezisinga obungi empewo za Buganda zakwasa abasajja n'Abanyarwanda era bwe bazirimu essaawa zino ekintu eky'ekyalo kale wenna ali ku mbuga ey'Ettanda ewa Walumbe ngenda kutegeeza abantu bwe wakyazizza Banyarwanda
mu buwango bwaffe embogo za Buganda zikola ku Baganda bokka oba ku Bannayuganda bokka. Naye abantu mukyazizza abo abantu si balungi. Era ekinava mu yebirako ojja kitegeera. Naye ngenda kukusaba nga nabo gisimufungize mulekeraawo okuddira empewo za Buganda ozisomesa n'ozirambulira mu ensonga omuzirambulira bw'abantu bagwira naddala abantu abatasobola kutambula nga Baganda. Ekyo mu kikomi muwaddeyo obuyinza bwaffe musomesezza abantu empewo mubakoledde buli kimu ne tukomekereza nga tulina kye tufunyemu nga ne Museveni kwali kubanga tulina kye tufunye mu nsonga ezo. Kale ngenda basaba ku nsonga z'ettanda abantu bagenzeyo si Baganda badde Banyarwanda ne abagobeddwa babadde Baganda naye nga babadde basisidde ebbandi eriwera nga tebalina kubeerawo. Kyembaga nti bw'ozza okuwaba ensonga zo tambula ogende n'abalala bajje. Naye yenna omukongozi omukulu n'abakwati bako ensonga ezitwala embuga ya Walumbe Ttanda ewali ensibuko enkulu ey'olugero lwa Buganda mwegendereze bantu ki mukyaza mu mbuga mugenda okukolako. Otherwise mwali kifuba nga mukizza munda kubanga embeera si nnungi. Awo tuvuddewo. Oza mutegedde bulungi nnyo. Tugenze ku nsonga endala. Nzize mbategeeza ensonga eziri mu Uganda. Era neyinza nembalaga bulungi nnyo ensonga nga bwe zitambula. Ffenna tukimanyi bulungi nnyo teri muntu ayagaliza munne kufa wadde okubeera mu mbeera embi. Naye weesanga ng'embeera eyo ekuleetedde okwagaliza omuntu okufa. Si lwaki lwa nsonga nti obulumi tulina bungi ng'abantu abamu bazannyira mu nsonga zino. Nazzikuno ng'Obuganda bukyalimu amaanyi n'embavu tewabanga nsonga yagenda mu ggwanga nga teyogeddwako. Njala sooka mwenna abasajja bakkiririza muwasanya Kalo Charles Peter Mayiga Ssaalonga Mulengejja eyafutubbala ku Buganda Emmengo mumpulirize bulungi nnyo. Mbagambidde ebbanga ddene nnyo ne mbagala musajja ono musajja Munyarwanda nga mumpakanya era abamumanyi bo bakimanyi kyovula nti baamwesegula ne wasigalawo mmwe be yabuzaabuza ng'era Mukama Museveni bw'akola mwe bana bato mu kubuzaabuza teri abakwatira nsawo n'abateeka lw'abaagala mwenna ne mubeera awo. Essaawa zino Obuganda buli mu matigga abaana bazzukulu ba Nnambi bali mu kuwambibwa okuttibwa. Ensonga yatuuse ne ku ssetteeserezo ku lujjuliro lwa ssetteeserezo ku lujjuliro lwennyini olw'essetteeserezo w'eggwanga Uganda ensonga ne zoogerwa. Njagala ombulire mukungu omu atudde Mmengo awo Kebere yafeesi nga yanze nayogera ku nsonga z'okuwamba abaana ba Buganda tewali. Omwami oyo ye kennyini n'akagulopo ke be bazannya emizannyo gy'okusirika bwe kye nga teri abanyegako. Kati gwe taata ali eyo olwali bawambye omwana wa gundi bawambye wa gundi naye bajja kuddako wo. Singa Buganda yali ekyalimu basajja bali abaasookawo bakatikkiro ensonga zino zonna bandibadde bazookirako. Era kyandibadde kyamuzinzi nnyo okuwa Museveni ekyokulabirako nti ebintu byakola bikyamu nnyo. Naye Mmengo tekyali mulama buli muntu yasigala kufa kubba bubbi. Bwabanga Ssaabasajja Kabaka yavaayo n'ayogera ensonga zino omusajja ono n'atavaayo kwogera ku nsonga zino kiba kitegeeza nti twolekedde obulabu bw'amaanyi. naye era sirema kubagamba oba okubategeeza nti tugenda mu kiseera ekizibu ennyo. Era wano we ŋŋambira nti tuddamu okukaatiriza ensonga y'okunoonyereza ku kitta bantu ekyaliwo mu Novemba nga 18 ne 19. Ensonga eyo yali nkulu nnyo. Nze ndi musomi wa Bayibuli era buli nkya nsaba Katonda atukulembere atukwatireko atulage ekkubo kubanga ntandise okulaba ekiseera ekijja okuba
nga kikalu ebyafaayo ebyo byenjogeddeko ebyaliwo mu Novemba bannayuganda ddala bangi abaafiirwa abantu baabwe era bangi bakyali mu maziga beetaaga okumanya abatta abantu baabwe. Oba kambuulidde bulungi nnyo. Bwe mmala obbuulira njagala ombuulire Emmengo TV baaziggyako, radio baaziggyako, abantu emimwa baagibasalako tebasobola kwogera badda luddawa weebali olw'okuba nti bakozi ba Yoseeri tebalina kye basobola kwogera okukyusa eddoboozi ku bantu bonna. Era owulira Museveni akozesa essente okuwa abavubuka bennandiyise abeenoonyeza ebyabwe okujja okutandika okuzannyira mu nsonga y'okuwamba bannayuganda. Olw'okuba mwana watto basinga obungi emyaka gyabwe mito nnyo ate ng'okutegera kwabwe tokubanenyeza kwa mongoba. Wangala ayisa Wasajja Kabaka. Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga. Olwaleero yolekedde eggwanga erya Zimbabwe okwogera ku nsonga za siriimu. Siriimu yatandise leero oba yatandise jjo. Siriimu agenda mu myaka 50 nga waali. Toyina kyogenda kukyusa ku bulwadde bwa siriimu. Nkiddamu Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga. Siriimu teyatandise leero. Siriimu agenda kuweza emyaka 5 mu Uganda ne mu nsi yonna nga waali. Tolina kyogenda kukyusa nti ogenda kukola ddagala lya siriimu mujjawo oba tolina kyogenda kukola kutangira siriimu. Ekikulu kiri nti abaana b'okiikirira b'ogamba nti oli Katikkiro bawambibwa basaanyizibwawo, tolina ky'osobola kwogera okolera ani. Gwe buli olaba ensonga ng'ekutte nga weefuula ng'otandika okwefuula nampeda ziri era ng'ofulumamu. Era kyovula n'emitimbagano gya gavumenti gina gikutimba nti wafulumyemu. Nenjala kubuuza siriimu gw'ogenza okwogerako ani gwawamba era ani gwatta? Siriimu kyeyagalire buli ojjamu empale nga togenda kufuka oba kwetaawuluza ogenda kufuna siriimu. Kyovula n'ensi zaamuvaako buli omu akole kyayagala. Mu kifo ky'okwogera ku nsonga z'okuwamba abantu tolina ky'oyogera kubanga okimanyi Mukama oyaggaana okwogera. Olina kusirika busirisi. Nvuddewo. Yoseeri kansule nti otuuse. Kambasomera ebbaluwa eno naye nga sinasoma ebbaluwa eno. Njala tegeeza mwenna abantu b'e Kasokoso abagoba ku mataka wonna wonna mu sayidi eyo. Kansooka embannyonnyole. Omukulu Jeno Katumba Wamala ne banne abali mu kugoba abantu ku mataka okuli ne Muhoozi Kainerugaba bambi mbasaasidde obutasoma buluma okuze. Ate mulowoozamu musombi y'okufuga Uganda nedda. Abali mu nsi ezaakulaakulana train ziyita mu bizimbe. Train tesobola kuweza wadde train we ziyita mu bantu. Kati gobogamba nti oluguudo lwa train ogobyewo abantu n'osenda ebyalo n'ebyalo kubanga oluguudo lwa train. Ekyo kikyamu obubbi bwa ttaka. Abaganda mwenna mbategeeza omusajja Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga enteekateeka ey'okusenda Abaganda ku mataka kagenderemu omukadde akoga kubanga ebyapa byonna byamuweebwa byonna bwe yabizaayo mu nkukutu n'abiwa Yoseeri. Era ge amataka ge basendako abantu basajja balina ebyapa baabigula. Essaawa zino sayidi z'e Kasokoso, Kireka Bbanda, luddawa yonna bali mu kusenda abantu ku mataka. Omukiise wakira tannasituka gendayo kubanga y'omu ku bakabano guruupu Ssemujjuŋŋanda. Mayiga wa kabano guruupu tannagenda kulaba ekintu ekiraanye ekisaka ekikulu ekya Ssaabasajja Kabaka. Waateeka oluba okugenda okulaba nti ki ekigudde okuliraana olubiri Ssaabasajja Kabaka Bbanda tasobola gendayo. Naye nga ekizibu kiri nti ettaka eryonna Muhoozi ne famire be balyagala. So si nti Uganda Police oba Uganda Railways no. Ettaka ntegezeddwako mutabani wa Museveni Muhoozi Kainerugaba ne kitaawe ne nnyina be baagala ettaka lyonna okulitwala naye ng'ettaka liriko bannyiriryo abalangira n'abambejja ettaka lisinga obungi lya Buganda. Naye lwaki ettaka lya Buganda litwalibwa ng'agamba nti ali mu mbuga tasobola kwogera?
Olwadde teruluusa nga bwe bagamba nti abasajja bano babagobye mu North bazze mu Buganda. Kati Museveni musajja muyaaye. Naye nga bayayizaamu be batasobola kulaba. Nabagambako nti ettaka lyagala okufuna okuteekako abalaalo kuno. Already alirina yakkiriziganya ne Mayiga. Ebbaluwa gye mwalabye ng'etaaya ku mutimbagano lirimu ku ttaka lino ng'ettaka lya Buganda. Yali wandiise nga yeebuzaabuza ayite emabega mu kkoliro nga zo tugenda tutegeera. Yawandiise ebbaluwa eno ng'asoma bw'ati. Ebbaluwa eno yabadde ng'eriko nti refugee camp Entebbe akasanduke ka boxi 254-977 Kampala, Uganda. Nti the office of the Minister of Defense nakuza mwezi 29 omwezi ogw'Novemba 2023 n'agamba bw'ati. Ng'agamba Honorable ulira nawandiika Honorable Janet Kataha Museveni Minister, State Minister for Education and Sports Kampala. N'agamba bw'ati. Claim of land by Makerere comprising of block 9B and 9C totaling to 10 square miles under Bururi Ranch Scheme Nakasongola yagambibwa ati. Ebbaluwa eno yawandiikiddwa Mama Njovu Enterprises Janet Kataha Museveni ng'ayita mu kitongole kye eky'ebyenjigiriza. Kitongole kikye ng'agamba okwemulugunya eri ettaka erigambibwa nti lya Makerere lya settendekero e Makerere lino nga litudde ku buloka 9B ne buloka 9C nga lino libalirwamu okuba nti limu square miles 10 nga liri mu kifo era ekya gavumenti ekyandibadde ng'eddundiro nga liri Nakasongola. Nabagambako Nakasongola yakolaga ne chairman LC5 n'obukiiko bakansala bonna okuba nti ayagala Nakasongola gifuula ki ngoma Nakasongola nga ayagala kufunayo ekitundu wakola ki watwala ettaka lino alowooza nerabidde ngira sibitegeera bulungi nnyo. Ono Mama Njovu Enterprise n'agamba, I have received petition on one of the date 27th of October 2023 from our supporters in Buluri. Agambye nafunye okwemulugunya okuwandiike nga kuddira ddala ku z'omwezi 27 omwezi ogw'Ekkumi omwaka 2023 okuva mu bawagizi baffe e Buluri Nakasongola, crying that the land the government had given to them was now being claimed by Makerere University. Nga beemulugunya mbuttaka ettaka ery'abo ba gavumenti mbwate kati libangibwa essomero libangibwa Makerere University n'agenda maaso n'agamba bwati. As you know, the Baluri people suffer a lot under the British colony and the Mengo Sabo colony. Ono nno Mama Njovu Enterprises ataliko nsibuko alinga kitengejja n'agamba nti nga bw'omanyi abasajja bano Abaluuli baabonaabona nnyo nga bali wansi w'obufuzi bw'amatwale obw'Abangereza ate era n'obufuzi obw'ekitundu era obulingo bw'amatwale obwa Buganda. Kati Mama Njovu Enterprises Janet Kembabazi kansooke nkutegeeze nabagamba mmwe mulisoma emyaka 7 temujja kutegeera. Ebitabo byonna bikulaga nti Uganda, eggwanga Uganda yali protectorate, not a colony. There is a difference between a colony and a protectorate. Uganda was a protectorate. Gwe Janet Kembabazi owulira, Uganda was a protectorate, not a colony.
and Buganda didn't colonize any region in Uganda. Buganda tefuganga ko wadde okwesiba ku muntu mu Buganda okumufuga ebbanga takibangawo bw'oba oyina obuwandiike nga Buganda yafuga ku bantu obumbula n'ebaliisa akakanja vaayo n'engalo yo n'ebigere bikulenganga emiti gy'amasannyalaze. Janet, omanyi muwandiika oluzungu lwe mujja mu dictionary nga temaze okuwebuuza njala kuddamu nene ebbaluwa ekugamba nti Baluli were colonized by the British. That is bullshit. Busabwante. Muwandike ngo luzungu nabagamba kyangu nnyo okuwandiika ne okutegera byewandiiso bitegeera gwe Njovu Enterprises Janet yawula wakati wa colony ne protectorate. Buganda and Uganda as well, all we are protected by the British, not colonized by the British. Kati bwogamba nti abaluli bakolonizibwa by British, letter records eziraga mu bitabo bya Uganda nti abaluli bakolonizibwa ba British bakolonizibwa Bangereza. Janet, kankusomesa olwosanga n'ebikuli mu magulu binakuvaamu nkuddamu olwaleero. Buganda ne Uganda bakuumibwa bukuumi bw'eggwanga erya Bungereza, so tebafugibwanga bumbula. Era mu bantu abakuumibwa mu bantu bonde bululi tefugibwangako Mungereza. Mbusabu kolone akakajanja akasumagize eyalida oba akajanja akanyampya gula toyi banatuka mu ndagenda kukolayo kimuka kumbe basajja mu ndabakaza abanyarwanda tukoye ejjogo lyammwe. Muwandika oluzungu temulumanyi. Mubaluli suffered under the corn of the British and the sub-corn of Uganda. Mulinga n'ebyayi. Buganda ya colonizinga kandi. Janet, Buganda ya colonizinga kandi. Birokuwa biwandisi kati kana bikunyonyo tegere. No gamba, it is the NRM that rescued them by giving their own district where they could speak their own language for the first time since 1900. Njovu Enterprises, Janet Kembazi no gamba, nti yali National Robbers Movement. Yabanunula. Era neba wa district atobo cha district. Can it happen a British to colonize a single district in Africa? Ene baluwa go wajiwandise sinze nze nkunyonyola bya wandise mu busiru bwammwe. Look about what? It is the NRM that rescued them by giving their own district where they could speak their own language for the first time since 1900. No gamba. International Robbers Movement yabatasa nebafunira district yabo kubwawe. Ngerendo gye basobola okuba nti boogera olulimi olwawe mulundi ogwasookera ddala okuva mu 1900. Kati mama Njovu Enterprises manye mbere bwogirye edda mbigere era yonna evayo nedda mbigere kyekuwandisa oluzungu luno. Minister of Education oba tosobola kusoma ndagaano ya 1900 nga nange saaliwo kitegeeza cow mentality is at high level. The 1900 agreement ebigirimu tubimanyi. Kati Buganda mwaba wa district azifu nga gwani era nga asibuka mu Uganda ngavaawa. Era kyovula abaana baffe bagwa Minister of Education nga lebe nyiri tosobola binnyonnyola. Nja kusomesa gwe mukazi gwe paka lolode wammwe Rwanda tugenze mu maaso. Govern their own local government etc. If there, some of them had been given this land to let them keep it. Mwene musalamu bawe takale bali 10. Sibe kiri?
By copy of the letter, I direct Prime Minister Nabanja and the Minister of Lands, Housing and Urban Development to get Makerere University alternative land outside Buluri. So, Machala genetica hankusoke kusomese mama tulano okutesomese ettaka Makerere University kwetudde ettaka lya Buganda. Watu kimanyi. Ettaka setendekero Makerere University kwetudde ettaka lya Buganda. Nalidi lyogamba nti waliwo muliwo abaluuli nalo lyaki lya Buganda. Okitegedde munange wakiwulula okitegedde kati mwe ekizibu kye mwina nti mwanywa amata ne muli omuzigo ne muyika Windows kubanga temutegeera. Nakino kankigambe amasinzizo gonna n'ebitebe by'amadiini ebitudde mu Buganda byonna ettaka Buganda yali waayo. Okuli ekyekampala mukadde bbawo kyayagala kutwala okuli Kapererugati Bwakabaka Buganda wawe olusozi lwa Kampala mukadde Kibuli Lubaga Namirembe Nerimba Sodox kwogatta n'amalwaliro okuli Namirembe kennyini Lubaga Nsambya Kibuli gonna ttaka lya Buganda lyabawo ttaka eryo. Amasomero gonna getuyita ensibuko y'okusoma mu Uganda gonna amataka tutte gonna amasomero ga Mengo ga Lubiri gani gonna ettaka lya Buganda. Ndozo kitegedde. Amakoti gonna amanene ettaka lya Buganda. Polisi zonna amataka ga Buganda. University zonna ezisinga obungi amataka ga Buganda. Amakoti gonna kugatutte ettaka lya Buganda. Parliament watudde wa Buganda. State Council watudde wa Buganda. Watudde wali mubiro omukka n'entebe n'oziggwako leather entebe ettaka lya Buganda. Ekisawo ky'ennyonyi ettaka lya Buganda. Eyo State House y'enna kasero w'otuuzizza akatuliro kakulinga entungiri y'enkoko ttaka lya Buganda. Mulina ki? What do you have? Mulina ki? Omutadde ssente zonna Speaker Resort mu ttaka lya Buganda. Wagoberawo amaato ga mpaka omutadde Speaker Resort mu ttaka lya Buganda Munyonyo. Waliwo omututte mulungo ttaka lya Buganda. Kiki mulina ki? Dayo nkulagira. Sinze nagamba okube mu senior 12 lume. Nedda. Dayo some endagaano y'Olukumi ejja kunnyonnyola. Olikoddemu wandike no Luzungu lwa mu olufu nga terina kyeti kirutegeeza. Sinze nagamba okubutasoma. Okitegedde nabo? Ne munaago Abaganda ku ttaka lyo bamala kusobola kujjawo Muganda. Nakugamba Omuganda nyanja. Oyuwako buyiji tesobola kunoga. Kampala ajjudde entobazi, ajjudde emyala, ajjudde toilet, zebata buli nkuba lwetonya, gwolabye ko ennyanja naluba alijjudde mbwefusi ya brown, gwe bayita Omuganda. Gwe ne bono okola buli kimu. Tunakyosobola kukola. Ene balwa gye bayita kiro kitwala omunaka gye wawandiise kubanga temusooka kwebuuza. Gwe njagala obulemu mba musinga okutegeera kuno. Kuba temulina nsibuko. Era talina nsibuko abeera kitengejja bw'ati ng'atengejja. Gye nsobola kimu kimwagala temusobola kujjawo Muganda, temusobola kujjawo Buganda, temusobola kujjawo Lulimi. Ntegezeddwako olwaleero. Mugezaako nnyo system ogifuula nti mujjawo Muganda. Nga bwe nabategeeza nti ebyuma bya banka ebisinga obungi mu Kampala Oluganda baaluggyako. Nga ne wetwogere nasooka balaga Equity kati ne Centenary Final ennimi baataddeko ennimi 3. Simanyi wamu n'akiraba. Kuliko Oluzungu, Oluswayiri n'Olunyankole. Oluganda baaluggyeko. Wano balina proposing ateeka Olunyarwanda lulu. Oyo English wano wakyali Bulanka bagenda ateeka Olunyarwanda, wano Swahili, wano Olunyankole lulu.
lulo Lunyankole eyo ATM ya Centenary olwo Lunyankole lulo oyo Swahili uyo ono English lindako yali roda English uno gene tugwada tegera uyo wana batesa kuteka Lunyarwanda nema kyatidde muko kati mama njera kutegeeza tosobola kujja Muganda kizibu ogenda banyigiriza ogenda batulako nejjukira bwe gwonyigiriza n'afuluma bwe wegwanga n'abuuka entebe n'afuluma bwezu aguka amaaso oyo asigadde ng'akyali Kataala era abeerera ddala Kataala kaabere Musoga kaabere Mukonjo kaabere muki kasita afuluma eggwanga Uganda n'asukula ku maaso gw'osanga ng'alina entegeera enfu kitegeeza nti yajja sigala nga mufu. Munyigiriza Abaganda mubajja mu byenjigiriza mubagobye mu business mubagobye mu office mubagobye mu masomero mubagobye mu magye mubasindikiriza bagende ebweru gye bali mu kusoma gye bali mu kufunira buli kimu n'okutegeera omulabe waabwe yandi wandikola ekintu okulumya omuntu n'owuzika ng'oyambye muyambe ekkiriza ekintu kye muli mu kukola bannayuganda nga n'Abaganda mwe bali mutuyigiriza gavumenti bw'ekyuka tugenda kuzzaako ki ekyo kyo muleka kamanye mukoze kamanye ng'akoza n'owebbwa obo tuyite obusiru bwa njoka zittanyinizo ne weebuuza zigenda kulyawa ng'afudde teri kyenda mu mubiri gwa muntu kisobola kulwanyisa mutima kubanga byonna omusage gujja ku mutima kuno kati gwe olwanyisa Omuganda werwanyisa wekka naye Janet nkulabula si gwe asoose ne bbaawo mujja kulabako mu kaseera katono nnyo mubakyunye bayige basome obukawufu bwe balina bwamususa ate nze ndi musanyufu nnyo baali yeesulidde bwannagamba nti tulina amataka ja kubeerawo mugabagobyeko bazookuka baali bazisobola okukola emirimu bizinesi nezaalejjalejja muzibagobyeko bazooka batandise okunyiiga njagala mubanyiize mubajjako buli kyo kyonna ekisoboka bajja kunyiiga nemmengo mwateekayo enseekezi zammwe ne batandika okukola exactly nga Museveni bw'akola bwezaabuza ofuge gulirira njala bategeeza mu mwaka guno gwokka nga gutandika Mayiga yali yakwata obuwumbiro bw'ensimbi n'abusasula abantu ku social media okuvuma Lumbuye n'abali boogera ku nsonga za Buganda bali luddawa bonna oluvannyuma bamanya nti akasajja Kanyarwanda akafuba adduka emisinde n'abala kenyini yabeegobera nga bamusaba ssente n'emirimu nga takyagiraba badduka bwe ndagayo omuntu akyavumira programu y'Ebulange Mmengo mu bimuli Bulange Mmengo ndagayo n'omu ng'akola posting afuma Lumbuye mu ndage bonna badduka bagenda kaabwoko bonna baakategeera akasajja fayini baakategeera kati kyembagamba mubeeraawo nga mutegeera kati amataka ga Buganda bwe gasaanyiziddwa nga twalibwa ne buli alina ekyapa kyo alina endagaano yo gikuume butiribiri tobaako gwonyega kati buno bakanyala bugenda eri Munnayuganda yenna ali mu diaspora naye nga siragenda bwe gavaka buli mu diaspora kansooka empiseewo amawulire gano Mama Nnabagereka Sylvia Najjinda nkulamusizzaako Luswata kansitulenti oli bulungi manyi nti essaawa zino oli mu Mankishon Falls Dam wagenze kuwummulako naye wadde olina kuyita ku ttaka tewayise ku ttaka n'ofuna akanyoni kakusuulayo naye omuntu gw'oli naye gw'oyita mukwano gwo yabadde mu luko olugenda okukusaanya awo nesirowooza nti waawonye kubanga oli mu kulya bw'oba waawonye ku ttaka toyinza obutawona kulya naye ngenda kugamba nga nabo gye simufungize bw'oba okyali mu Mankishon Falls Dam
sorry bwoba okyali mu Mactions Falls terodde e Kampala ng'obudde bukyali waddewo enteekateeka ekusaanyaawo bakisse ku ADF ekino kiyite kunjagala omuntu yenna akola programs zonna bimanyi kuno kwoli bw'obanga si gye wagenze ku weekend wagenda Lwakutaano kati okyali oyinza okuvaayo ekyo buva ekiro kyaliwo naye wegendeza entambula yongodde e Kampala ate kuno kuwoninga Yoseri amaze okukozesa byoyagala essaawa yonna akufudde target hot target Najjinda Sylvia Luswata ono lumbu yenze njogera oli mu Maction Falls gyewagenza okulambula amazike nga mukwano gwakuyise mukwano gw'omumanyi gw'oli naye oyo omukazi gw'ola si muganda gw'oli naye wakabano era obadde oli target kati gweddeeyo oli ebikyepperene nga gw'oli naye yadde agenda kukutisa kuba mission bwe yabadde oyinza okuba nga wasurvivinze naye nkulabula bw'omala okusurvivinga naawe oli target by'okoze bubikoze baagala kujjawo nkiddamu baagala kujjawo maama waffe Sylvia Najjinda Luswata nkulabula baagala kujjawo to prove this wagenda ku Friday mu Action Force si wagenda ng'ogenze mu gorilla tracking bikikulya ku bulamu namanyi programs zo mission nagitegeddeko olwokuba nadde ndi mu kuwumulamu nga nkongobagira muzadde wange saasobodde kujja bikola nga kambireke naye nkutegeeza omuntu guli ne mukyamu wadde mwabeerako naye Bulaaya ne Kampala gyeri saa zino oyo yalina mission ne bande b'otamanyi so nkulabula omulundi ogusembayo okugambye nti bagenda oli target kati essaawa yonna baagala kweyambulako gwe nkumaze kati Abaganda mwenna bali mu diaspora ne bannayuganda mwenna bali mu diaspora ng'oli wankyukakyuka wuliriza wadde tugamba nti omweyogereze takusuuza kayanziko njala kugamba teweesiganga kigambo kye bayita muntu nga munnayuganda naddala ng'ava e Uganda mukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu musaaziro ojjama n'obaddeko e Bungereza naye ku nnyonjo walinnyo kwabaddeko abatamanya ngamba bangi bazze okutambulira ku mulimu gw'abaleese era ndowooza njagala reflecting ennyo abantu bangi waaki bayingidde e Bungereza ng'ate gwe naawe ogenze bulijjo tebagenda mu nnamba eyo badde bangi ekyo si kyekikulu buli munnayuganda yenna w'oli ng'oli wankyukakyuka oba olina akasimbiko bw'olina ettaka e Uganda ng'olina by'okola ng'oli wa buvunaanyizibwa wadde tweyogere bya bufuzi gana okuwagabuwa kendeeza ogenda ku ppate n'okulyankuzibwa Yoseri tibahabulwa musota mukubeko kati kiteeberezebwa nti yasinga Bambega bw'obungi akwata kyakuli okuba ne Bambega abangi mu nsi yonna Yoseri tibahabulwa ng'oggyeko eggwanga lya Amerika Yoseri kati yasinga Bambega abatemu gwoyinza okuza tuba tubagaba kabone babanonya nno ne muganda munno asobola okuwanga twakubanga we bali kabere muyimbi ng'avudde Uganda tomusinikira kinnyo kabere munnamawulire ng'avudde Uganda tomusinikira kinnyo kabere comedian ng'avudde Uganda oba yava mu kukomedi oba akyamulimu mwegendereze akanakuli akaameevu kajja keesesa kabere celebrity ng'avudde Uganda mwegendereze nnyo abantu baffe bangi bafudde naye ng'ebibatta tembimanyi ekyo nkibagambye kimu kijje ku nzirumbu yayayogera ng'oggyeko eggwanga lya Amerika Museveni kati yasinga Bambega abangi kati yategeera nti twamugwamu nti Abanyarwanda abaakabano be Bambega n'akyusa kati mu kukyusa afuna omuntu yenna oba muyimbi n'amukozesa omulimu ogwo oba muzannyi wa katemba n'amukozesa omulimu ogwo oba muwandiisi wa bitabo n'amukozesa
kati akusindikira omuntu gw'otayinza kusuubirizamu nti asobola okukola ekintu kyonna n'alyoka akukola ekintu smartly nga teri kunoonyerezaako n'ofa ne bakuziika nga toyina muntu agenda kukola ki kumanya. Abali mu Amerika akammwekye, abali e Canada ate mmwekyeyo mu kizibu nnyo, abali e Bungereza muli mu kyondo ky'abambega be mutamanyi, abali mu Europe mwegendereze, ab'e South Africa namwe muli mu kyondo kye mutamanyi, abali e Kenya Mukama bakwatireko, n'abali e Tanzania Mukama bakwatireko. Buli lw'oli nnyennyonyi ng'oli Munnayuganda, making sure nti ofa ku bizinensi zo. In fact, bw'obanga oli nnyennyonyi z'omu Africa, nkiddamu, bw'oba oli nnyennyonyi z'omu Africa zonna, bw'oba toli mu bwangu by'okulya bireke. Let me repeat this statement. This message goes to all comrades, more especially Ugandans, worldwide, whenever you are. If you are traveling from where you are back to Uganda or from Uganda to other countries, if you are not in a hurry, please don't consume anything in any airplane, especially when that airplane or that company belongs to any African country. Don't dare. Don't eat anything until you reach at your home. Don't dare. Ompulidde bulungi nnyo? Abantu bangi bafudde n'oliro yagenze ku nnyonyi tiyasuseewo, tikiva mu bbanga, mwe temumanyi. Nze nkibagambye, abali mu Amerika, abali e Canada, abali e Bungereza, abali mu Europe, abali mu Africa, more especially Kenya, Tanzania, South Africa, mwegendereze nnyo nnyo. One, Museveni akozesa aba Ethiopia, akozesa aba Eritrea, akozesa aba Somali, akozesa aba South Sudani, akozesa aba Congo, akozesa aba Nyarwanda, akozesa aba TZ, akozesa aba Kenya. If you want to prove this, buuza Munnayuganda yenna ali mu Kenya engeri gye bayisibwamu ennaku zino. Buuza Munnayuganda ali Tanzania engeri gye bayisibwamu. Buuza Munnayuganda ali South Sudan engeri gye bayisibwamu. Gozaki Museveni yateekawo office namba eyaba ESO ku Kenyatta International Airport nga ne Tanzania gye kiri. Mugula amatuga. Tuli mu kaseera kazigizigi. Mwegendereze nnyo. Ompulidde bulungi? So, buli muntu yenna ali eyo, beera mbega wa munno nga weegendeza kubanga obudde bugayeggaye. Ebigambo bino tubibagamba ne temujja bitegeera, mujja bitegeera oluvannyuma ng'obudde bumaze okutuuka. Kabeere munnaddiini, okay, no problem, badde ndabidde. Oweekitiibwa ennyo Archbishop wa Uganda Omulonde, Paul Ssemwogerere, wonna wooli. Taata njala kutegeeza meeting za Joint Christian Council oba Religious Council zeesonyire ddala. Sigala mu yafeesiyo. Ekintu kyonna ekirimu Joint Christian simanyi kasasira akoze atya. Paul Ssemwogerere, sigala wooli. Eyo yafuna okuzika kwaggwa. Paul Ssemwogerere ompulidde taata. Eyo Joint Smile Christian Council simanya ani eyo waafa. Lwaki waafa? Yoseriti Baabulwa akola bw'ati. Ye taleekana na muntu nga alina engeri gy'asobola ekikwasaganyamu. Era tajja kujja direct. Wabula akola atya. Ku nsonga z'obuwangwa n'ennono, asindika bambega ne bagenda ku buli kitundu kyonna ewali kalikyo site n'aleetawo omuntu we
n'asooka n'amubegera n'amala n'afuuka omuntu waawo. Bwabanga abaliwo mwesiga nnyo kyekivaamu n'okuna nti gundi yatunze ettaka naye nga n'embuganda tebamumanyi yatunze ettaka lyawo. Ne mulya nti embuga gundi baagyokeza ne yagyokeza temumumanyi kubanga muntu waawo. Oyo n'aba ng'akimaze. Kati bw'atuuka mu cultural institutions zino okutuuka mu office ennene baleetayo omuntu nga bamuplantinga dda najja n'atandika okukola. Mula kintu kuwandika amabaluwa kukola ekintu kitambula kumbe buli kimba akiteekaawo kirina okutuula awo. Ngai bateeka mayide mmengo ne banne ne batuuza ku buli kimu tekirina kutambula. Bw'ati bw'akola. Bw'atuuka okugamba nti ayagala ekintu gundi lwaki lyakooka ejjembe ng'akikoze. 1. Abasajja basinga obungi bonna bannayuganda abataddemu abakazi abanyarwanda. Buli muntu yenna nabaga kabira pasita bajja kuwasa omukazi omunyarwanda. Gwe kyoyita nti tokyagala Museveni kyakozesa. Gwagamba nti toyagala kuloga Museveni mulogo. Yensonga lwaki n'abantu abamu owasa omukazi ng'okimanyi mukazi mukyamu nino omuwasa ne kuba bakuwa Windows. Bakuwasa. Kale kasooka mbaka example. Mutowe Georgia Kandana ogenda mambuka ga Uganda. Teyava mu bbanga. Bayina enteekateeka nga baagala twala Northern Uganda kiyakola. N'afuna omukyala ow'omu Northern n'amuwasa. N'amuzalamu abaana aba. N'amala n'amugjawo. Olw'okuba olwo afuuse mukoddomi ali established oli yamulaga abantu be. Olwo n'atandika okutandika ng'atandika okusindika abantu be. Ne batandika okugula n'okutwala amataka. Ekyo batubaki. Bw'aba ayagala ekintu ewantu asobola okuteekawo omuntu we n'akolekeza kite kyayagala gwe nga tomanyi naye ng'akukozesa. Salimu Sala azadde mbalugwala, azadde mbakonjo, azadde mbatoolo, azadde mbanyankole, azadde mbaganda, azadde mbatoolo, azadde mbacholi. Ye buli wamu wabeera ne interest agenda n'awasaawo ne Museveni bw'ate bw'akola. Buli wabeera ne interest making sure nti ateekawo ekintu kimukolere in the near future. Mukye mutayagala kumanya. Nenga kyekituufu. Bw'ate wazaakola ebintu bye. Bw'agenda mu madiini n'asonsekayo abantu ne bagenda basoma obusisita ne basoma obwa father obwa brother ne babeera omwo ne bakola emirimu gyabwe. Gwe tomanyi olina muntu ayogera ofuwa Oluganda n'ebisooka bimanyi kumbe balina mission enteeketeeke. Awo naggala amadiini n'agaggala. Najja mu by'obusuubuzi n'ateekayo abantu be bonna ne babeera awo n'abaggala. N'ateeka mu byenjigiriza n'ateekayo abantu bonna ne babeera awo naggalawo. N'agenda mu magye n'akola kintu kyekimu. N'agenda mu poliisi n'akola ekintu kyekimu. N'agenda mu kakiiko k'ebyokulonda n'akola ekintu kyekimu exactly. Yensonga lwaki ne parliament setteeserezo nabagamba mujja kwegendereza nnyo setteeserezo erisinga obungi abantu abasinga obungi bonna bantu baabwe. Nenga temuwulira tubaga ebintu temuwulira. Museveni bw'aba yagadde kulumba wantu ng'agenda kuyita mwakotta. Mwalabye omukulu ono ng'ayogera ebigambo bingi. Naye wiiki ewedde nabagamba ku Lwokutaano wiiki eri omwami ono bamuyita Nsereko Muhammad ne mune Frank Gashumba. Bonna basomye koodi egi. Kati nasooka nenfuna information ensooka nembasirikira ddala movement zaabwe. Banjagala ndi mufunange ekimanyi naye emyaka ndajampadde gimmala naye ate mbategeeza nkyaliwo. Temwagala bantu bawulire bino. Musasudde TV, musasudde ba propagandalist bonoone erinnya lya Ssaabasajja Kabaka bonoone buli kimu bonoone Mmengo bonoone Kiganya. Nze mbalemesezza n'abaana bavuddeyo bye balemesezza. Kati njala sooka tegeeza mwena Bannayuganda.
Museveni bw'alaba abakutte asooka kwonna linnya lyo agezaako kwonna linnya lyange ne Katonda nze nemanyi ne Katonda mmanyi buli kimu kikona bwe kirina okubeera kuba sijja kwogera bigambo. Gashumba yasose ku program yadde ku radio ne yabbalamu n'agamba omuntu asinze okusiga obukyayi okuvuma n'okuwemula bamuyita Lumbuye. Video sasobodde different nagirabyeko. Naye omuvubuka oyo bombuuza leeta video Lumbuye nga wemula tagirina. Kubanga nze siwemula asina budde bugenda kuwemula. Wabula obudda mu bigambo byonna okutegeeza ebikyamu by'okola ne weddako. Gwate okumanya musajja gwe Gashumba ne ka programu ne ka family kamwe temulitegeera nsi. Gwe kennyini n'abantu be weesimu beyita Banyarwanda baakugoba ne meeting yabadde eri e Lugogo era tebaakuyise kuba baakutegeera oli musajja mukyamu oli mutabuzitabuzi. Kati wayisiza programu egamba nti omusajja asinze okuwemula n'okuvuma abantu n'okubalengeza ku social media bamuyita Lumbuye. Zale teziri awo kuba mission gimwade mwagala okujjana kuba basindisa ba S10 bajje banoonye address wendi either bampaba basiga obutwa ku luggi. Ne Katonda yamayirwe n'agenda. Mission bwe nagikubya abasajja bava ku social media batandika okuleekaano biwe biga byayogedde. Naye ngenda bazanyira akatambi kano ndyoke mutegeere omwami ono biga byayogedde naye nga sitakazanya. Kinajjukirwa omukulu ono Nsereko Muhammad ayina ebizibu bye ng'omuntu era ye omuntu kubamu abatayagaliza Baganda na Buganda kulaakulana. Yagenze n'agamba nti ye wakimbi boogerera kambi bazanyire wano bye mbamuddiramu kennyini. Hiding behind fake accounts to insult other people. Now, there is tremendous proof. Nti bakozesa fake accounts, they started a hate campaign nti mugende muvuma abantu on social media. Nsereko Muhammad amanya gange nze Fred Lumbuye Kajubi. Nina account emu ne page 2. Account emu limanyaga Fred Lumbuye, page endala bagiyita Lumbuye Broadcasting Service ne bagiyita Fred Kajubi Lumbuye. Ezi satu tekinetagisa kukola fake account no. Tekinetagisa kukola fake account. Ekirala nze sivuma siwemula. Otegedde bulungi nnyo sivuma siwemula. Tugende mu maaso. I can tell you you've made all insults against me. Whereas I don't wish that you be extradited. But I want you to know that one day you're going to be accountable. Ogambie nti although you don't wish that I might be extradited. In the first place mukusookera ddala yali mission ya mukusooka nga bankwata. Naye buli lw'okola enkwe Katonda yasinga okukola enkwe kyabalima. Ekigambo extradite kwe kwata omuntu n'abamujja mu nsi nga yamweze ewaabwe. Ye yali entegeka yammwe neefa bino ebigambo bye njagala okuddira bulungi nnyo. Gwe eyagamba nti wasoma mateeka era ng'ogamanyi. Okitegeera buga nti amanya amateeka ogamanyi. Tugenze mu maaso. Eyo yali enteekateeka yammwe. Tugenze mu maaso. For those acts z'obadde ovaayo n'olimbirira abantu ne muvuma bannammwe ne muvoola bannammwe ne muvoola amaka gaabwe and now ababadde babasponsoringa they are bigots ababadde emabega sponsoring these people bavuddeyo. Katonda yagamba nti bw'oba oyagala okulaba shaitwani ebadde emabega nga tonnagenda wa Katonda tusooke tuddeko emabega wali. Ogambye tuvoola ne tuvuma ne twonona amaka g'abannaffe oba amaka gammwe. Maka ki mukulu gw'olina Nsereko olina maka ki? Owassa Monday to Friday ne bakugwamu ne bakukyawa awo ge maka. Owassa Monday to Friday. You even marry without purpose. Guwasa buwasa. Kuba nakugamba ekigambo kimu. You are smart wire, smart wire. You are looking for papers and money.
oyagala kufuna butuuze na nsimbi bintu bibiri byoyagala tolina kirala era tabikuwanga oddukawo owasa kuva ku Monday paka ku Friday oyagalidde owasiza saago simaka kuba ne mukazi ogwo owasa refuge gwe tatumanyi omuzungu yamukutwalako n'abaana ababiri mu America period zip up toddamu kumanyira abantu tugenze mu maaso njagadde nkwate mu bigambo byo byennyini nkudde bulungi nnyo ekirala ogambye nti waliwo abasasula okukola ensonga zino mukulu kansoke nkuddemu Lubaale w'omulamu tasamirirwa ate Lubaale tatula ku ntebe etali gyasiimye nze Lumbuye Fred emirimu gino gikola nganze ku lw'eggwanga lyange ne ku lw'abaana bange kubanga nnwanira future bwe singa ensi eterera bajja tereramu nze yange yafa n'ensalawo nkozesa omwaga kutereza eggwanga 1 siwemula sivuma kyekisokera ddala ekyokubiri gobogamba nti waliwo ansasula muganda wange jjala kugamba nze gwolaba sina mobile number account sina bank account sirina ansasula sina gwenkolerera nti nkolerera gundi no kino nkikola ku lw'omutima gw'eggwanga lyange mwanoonya butya bwembeerawo ne mubulwa nkutegeeza mwanoonya butya bwembeerawo ne mubulwa mwe mulowooza buli omugenda mugulira muwe ssente ajja ayogere bye mwagala ate muwulye mumwagala muwulye ekyo kikyamu si buli muntu nti agulirirwa kyekisookera ddala ekiddako gwani yagamba nti omuntu okujja okudifendinga omuntu omulago mutaddeko ebbale bbi oba omuguliridde ani yagamba nti okwogera ku nsonga ezikwata ku Buganda mwali mwagala okusaanyaawo nti kyabulabe eri obulamu bwammwe gwani yagamba okudifendinga eggwanga Uganda n'okulirwanirira nga kiri mu ssemateeka kyabulabe era kikwatisa omuntu tugenda mu maaso omuntu gikoneko ojja kulaba kwabadde amwogerera these are goons these are thugs these thugs hide behind computers to think they intimidate people no way we are intimidated ogambye we sit behind computers we intimidate we insult nali nkuinsautinzeeko no nali nkutiisizaako no nsobola ntya okutiisa omuntu atalina adresi ntuufu wasula nga ne mu parliament tobeerayo obeera mu myezi mukaaga obeerayo emirundi 3 ngenda kutiisatiisa ntya sirina buyinza mu kutiisatiisa kyekisookera ddala kubanga tolina permanent address mu Uganda wali opangisa oli mupangisa ku Lufuli Avenue oli mupangisa tolina permanent address sina wengenda kutiisa kuba sikutiisangako ekyokubiri oge we sit behind the computer gwe kennyini wava noyisa etteeka computer misuse naye gwe muntu y'omu ate akozesa computer ng'osasula buli mbega wa gavumenti ali mu diaspora okuma Robert Kyagulanyi Center we have the proof Museveni akuwa ssente n'ogenda ebungiza n'osasula mindset n'avuma Kyagulanyi olunaku olaba tucomplaining n'ogenda Dubai n'osasula abaana b'eddwaliro bava Kyagulanyi olaba tucomplaining wagenda Dubai wali omwezi oguwedde n'osasula abaana bavume Kyagulanyi olaba tucomplaining n'ogenda Saudi Arabia n'osasula abaana abawala bavume Kyagulanyi olaba tucomplaining n'ogenda Kampala gwe CEO wa Lususu lwa Mbizi n'akabinja akamuvuma olaba tucomplaining guke nyine wavuma Robert Kyagulanyi Center muno omulengeza wawulira akuddamu bw'ogamba nti oli munnamateeka asoma mateeka Makerere University kibayita etteeka ndowooza ky'otamanyi munnamateeka tajja ku social media kuleekana na muntu genda osome etteeka omuntu omugguleko omusango ng'olina obujulizi obulaga kiyakoze so tojja ate ku social media ate kweyiwa manda mu mbugo ng'oyogera ebiga bitakwatagana nze nsereko sisobola kuwemula no kubanga sirina budde bwo olwedo gwe kennyini weefaana ebiga by'oyogera gwe ba MP bammeka bawulira ku social media mu nsi yonna nga MP
gwe ba MP munsi yonna kabelewo Vietnam bameka bula ku social media nga boogera bakola live presentation ba MP bameka tebaliyo olwokuba nti gw'omanyira politics oli omukyafu yensonga lwaki ojja ku social media n'osasula bantu okumataba but ffe tetufaayo ne bona obasasula nno nze wenyingiriramu okutegeeza nga gw'ovuddeyo individual n'olumba Robert Kyagulanyi Ssentamu naye batomulumbye sirina budde bwo kubanga bewasindika twaba isolating ne kasitovayo ng'omuntu n'olumba Kyagulanyi wenviirayo nenkutegeeza nti byogera bikyamu sisobola kulumba nga tokoze ensobi kati nze sikuyitangako idiot nga gwe bw'otuyita simanyi we are goons we are thieves no ffe tetuli babbi kubanga singa tubadde babbi ne wana mu nsi mwe tuli bandibadde batukwata ddogo obubbi tugenze mu maaso mugende mubagambe kakati oyo bwe bamukwata ku rubbish. What has he done for the country? Just sitting behind Kasaruni Katulamu, that fugitive who ran to Turkey. Funny fugitive ran to Turkey is a fugitive. If he had gone to Turkey in 2016. Mr. Sereko Muhammadi, Kampala MP Central, yotya. Obulumi nga bungi. Ongambye ndi fugitive. Najja mu ttaka 2016. You have the wrong information. Information oinanfu. Kankotereze najja ettaka mu 2013. Najja mu ttaka mu 2010 13 si 2016. Nompulidde bulungi nnyo? So sekute najja mu ttaka 2016. Ate siri fugitive. Ensonga lwaki waliwo United Nations n'ebitongole ebirala eri abantu abali endangered kumwe ng'abantu nga muli threat gituli kati you are threat to Ugandans including me. You are threat kubanga wadde missions, multiple missions z'okunsanyawo ng'omuntu. So I am entitled to protection. Okitegeera? Nga gobonoonye empapula ng'okimanyi government egenda kuvako ogenda kuvunaanibwa odduke kyekikunoonyesa empapula e Bungereza kyekikunoonyesa empapula mu Canada ne mu Europe kyekikunoonyesa empapula lwaki owasa ku makyano olw'eggulo ng'onoonya bakazi abalina empapula kubanga oyagala ofuna empapula nti singa Uganda kyonooneka odduka. Nze nwana Uganda eterere nzire Kampala buli kimu kiterere gwe olwana kufuluma Uganda kubanga buli kimu kirowoleza bweru. Osiba mu Europe, osiba mu America, osiba Dubai mu Middle East ng'oli onoofuwa on a daily basis. Oyagala kungamba nti byolabye mu Bulaaya tosobola biteeka Kampala ensi neeterera. Oli mu Kampala Central, abantu bonna mu Kampala business zigudde tovangayo kwogera. Enguudo nfu tovangayo kwogera. Njagala ondagiro statement emu gye wakola ng'okondeminga Museveni okuwamba n'okutta abantu. Njagala ondagiro statement gye wakola nga right now n'omuzikiti gwe Kampala mukadde bagutwala. Oli musiraamu okera ku makya n'osaala nga tosobola kukola the statement nga n'omuzikiti guli mu Kampala Central nga guli kumpi n'ewali baakuzaalira ku Kokodi Kampala oguli. Tewawula wadde 100 meters ubakuzaala muzikiti ogwo bagenda okugutwala. Lyokoze ko the statement. Kati bwe twogera ko kidnaps mbwate mbusime tuli hooligans tuli no njala kutegeeza kola ekintu kimu Serukamba byo tebakwata kulirye oleekaana. Nze ndi muntu wamu nja kuhandolinga nja kukwata bulungi nnyo. Bali abalaba osasula okuvuma Kyagulanyi bo twaba isolating nga kati bamaye kye bakola kati gwe bw'onojjayo obwenyi ng'omuntu omu nga ne mission z'okola ku international level tuzimanyi ojja kitegeera. Tugenze mu maaso. Why didn't he seek asylum in 2016? Waliwo yali amunoonya. Everyone knew abadde akola money exchange, money changer. No.
Don't think everyone is going to be bullied and everyone is going to be intimidated. There must be leaps and bounds. I have the right to kusonyiwa ngomuntu, but you have no right to go and insult people's families. Even if Museveni has... Ogambye nti buli omu amanyi nti nkola money changing. History onna ofuna mufu osana wetegerezo demu na bakuwa information infu. First and foremost, nzamwe jobless sina mulimu gwenkola. Era ekyo mwakyogera. Mwaga sina mulimu gwenkola, sina wensula. Nali kubiddeko essimu negga nti mpaayo sende. Oba noonya mulimu. No. So, tofanga yo kunoonyereza nkoko byerya tojja jirya. Tonoonyereza nnyo enkoko byerya kuba tojja jirya. Fena togera kubera mu parliament ngebe mulowooza nedda. Nakugamba ekigambo kimwe ngeri gy'otali Muganda kankikunyonyola kitegeere. Si buli yeetiba ensekese nti yakkuta gye ziyisizza. Amaanyi tegali asinga enkumbi yeewaata. Okitegedde mukulu. So, njala kutegeeza. Gwoyinza okulowooza nti oli politician ali mu Uganda. Era oli safe, ne toli safe. Ate si buli akola nti yafuna nedda eri abafuna nga tebakoze. Njagala kuwako ekyokulabirako. Abantu bonna abalwanira Luweero tekuli alina bwa minister bonna baabatta. Museveni atalwana yafuga. Nawe kenyiro mu parliament kitawo yalwana ludda wati yalwana. Kitegera. Kanjala kutegeeza. Nabagamba gobwe yafuna information ekwatako. Essimu yange emanyikiddwa bwe kuba essimu okubule buli kimu ky'oyagala. Bwe oyagala kumanya ekinkwatako. Nze bwe nali nzija mu bintu bino. Bayirawo kantegeeze ne public. Oyo omwami okukinambuka waatudde. It was part of my effort. Bwalojja ne citizen naziteekamu to inform you. It was nali part okuteekamu ntebe wootudde. Kitegera nkiddamu gwakubiri guno. Kinambuka mpola. Mwe mulowooza nti mulina amagezi ne temulina magezi bannabyabufuzi. Era y'ensonga lwaki Kyagulanyi abatawaanya nnyo. Kuba mwali musuubira kubeera mbiri byalimu ebikadde omuntu akyuka. Omuntu akyuka. Guwano ovuma Kyagulanyi takunyega. Wagamba Kyagulanyi simanyi is not a politician simanyi musiru yakunyega takisobola kunyega. N'ogamba simanyi ne byayimba tobitegera. Nawe wali muyimbi oluyitoyina adde oluyimba olusobola okwebasa omwana omuto kati ovuma omusajja ali popular known. Ekizibu kye mulina kye mugatta obutaba na common sense amagezi amazaale. Ne mugatta okusoma ne mugatta okusoma ebintu bitalina mugaso. Oba kye tuyita relevant ne musoma bintu ne musoma relevant ne musoma bintu nga tebikwatagana. 2 or 3 ne mugattamu kye bayita ennugu n'akasajja. Kati bw'ogatta ebintu ebisatu tosobola kutegeera era ojja kufa. Kino nkikubulya bw'otaave ku kuba you are not a politician nsereko wali mufere era oli mufere. You are not a politician. A politician doesn't behave like you toli munnabyabufuzi. Toli munnabyabufuzi oli mufere era wava ku ssomero wayingirirawo Kampala Land Board gye waferera up to do kyafera. And these are facts tebiriko gamba simaye mu insulting you. You are not a politician. Yensonga lwaki ofera abakazi. Yensonga lwaki buli muntu wako. Immunity gy'olina ya Museveni era singa Museveni avaako. Gwe omuntu gwe batabanja otambula bawunsa mukaaga buli w'otambula n'abayina emmundu. Nga toli akunoonya. Tugenze maaso. So oba onoonyereza ku nze Museveni government number ISO CMY ESO simanyi CID babula information ekwata ku lumbuye. Kati just a mere person ani MP
ata sola kulizo ningo nonyiza kulumbu you are wasting your time totegana nze ntwalange ekisikize nti siri wogo oyogerako kubaka twina kyosobola kunkola kyoboso okusoko tutone kyosobola kunkola tosobola kunkuba ne tugeze physically bikonde tosobola kunkuba ekyo kyo kimanyi butwa tugenze mu region nekyo tokisobola politika nakyo tokisobola nakyo tokisobola nzate information yo jirina from up to z ne munjire kayo bulesi sitanga ko wadde ekiyenje gwosaba ndibikimuli kimanyi kibyo kiri public domain we kiri ofeze buli zina gwe nali feze ku mwana onya information ekwata kana gwe nali nzibyane byabula so kakkanyo osungu akusi musajja bulu akusinga ng'ekigere tujitanga njovu kakkanyo entungiriyo kakkanyo busungu fetuli ku nsonga za gwange zabalimu okwogerako weyita muganda buganda esaana tosobola kwogera ku nsonga z'abantu bagwa ku ttaka mbu weyita muganda gwe kenyuno na kampuni etwala abaana mbusibe tosobola byogerako naye okera kubasaba nuduzi batugende mu maaso. The problem, I have no right to go and insult his late grandmother or his mother or his child unless ng'omwana we ali mu public domain. Naye nawe tolina right emu insultinga. Go into a logical argument omugane kino kye wakoze kikyamu kino kye wagambye kituufu. You come and insult Naabagereka nga bw'oyagala mw'ojagala nnyo Kabaka nga bw'ovuma mukyala we. Sereko anzija nenvuma Naabakyala nenvuma Naabagereka nti najagala nnyo Kabaka nga bwali omwagadde ddi gwe nga bwali omwagadde ddi nga bwali olabikidde ku mukolo gwa Buganda ki ng'oyambadde ekkanzu tekibangayo mu bufunze njagala ondeteyo video nga nvuma mama Naabagere kubanga muvuula video ogiteeke mu public domain ogiteeke ku video ku TV ogiteekeyo olimu ekizibu kimu munnamateeka oyogeza facts nti okusinziira ku teeka lweriki n'omusango gozeddwa obujulizi buno omulamuzi n'akatyemu nakyo gumusinze wasoma amateeka Makerere naye tewayita kyovula ne Club Development Center tewayita gweleta video emu ogiteeke mu public abantu bagenda kugobera tulumbu ebyayogera yavuma Naabagereka bibino nti biriibwo zingako mu mwagwo osale pulesa olira ebyo naye mwogera mwena wali ne kodi emu kyonna mukiremeddeko nti nvuma simakiti leta video ngampe mulaze bisibikola oba sobola kuwomula Naabagereka sobola muvumba kuba simuyisanga mu lugaayo kati gwoga nti namuvuma leta eyo video emu mujagala kuba eyo video yokka gwe kumala okwejjako omusango gwonvunaana oba gwenjogerako naawe leta eyo video emu nga nkuwemula naawe leta eyo video emu nga nkuwemula. There is a difference between insult and abuse. Bigambo bibiri byanjawulo insult ne abuse bibiri. Insult eringa kukyokooza, abuse kwe muntu okuvuma n'akuwemula. Anyone can insult you. In politics anyone can insult you. Bibiri bintu bibiri waliwo insult ne abuse. Insult kwe kukyokooza omuntu asobola okukyokooza. Mu politics anyone can insult you. So ndetera video nga nkuvuma. Insulting it's no bado ovuma kyagula bado omuvuma no insulting yali akuli prize no takudda kubanga musoma oluzungu naye n'amateeka mogamaite musobola kwa insult ne abuse bigambo bibiri byanja gwendeta video nga nkuvuma abuse girite teriwo but insult under politics nsobola ku insultinga kubanga even you have been insulting Kyagulanyi Robert Sentamu and I myself nali nkuvumyeko no so mukulu weberere mugoba nti navuma leta video giteeka mutimba nti eno video wanulubuyenga awomula Naabagereka eri wateriyo in fact mbadde ebbanga lina mbadde nkubuulirira bubuulirizi mbadde nkubuulirira era singa obadde wakuzibwa bulungi nnyo ku bigambo by'otukugambira ku social media ndibadde wabuulirirwa dda n'osirika notalo social media tosobola duwangula tosobola
MP totekedwa kubeera ku social media, olina kubeera ku grounding okolera abantu okuteesereza abantu wabateeseze tewali. Tugenze mu maaso. Omanyi njagala obwakabaka ng'okeera n'ovuma mukyala we. N'ovuma abaana be. These thugs need to be put to order. These thugs hide behind the computers to think they've Kati nentulambira ku computer nevuma abaana ba Ssaabasajja Kabaka. Zijje zindye nsereko. Kabaka tabana baana. Abira nabalangira nabambejja. Gwe njagala olese omulangira gwe nali nvumye bo mumbejja. Kabaka tabana baana babayita balangira nabambejja. Ekizibu kye mulina mwagwa mu Buganda nga temumanyi. Gwe njagala olete yo mumbejja gwe nali nvumye nga Ssaabasajja Kabaka ya muzaala. Owo omulangira taliwo. Kitegera. Kye tubagamba nti muli mu mujijjigo mutategererako ddala. Mwana tusikunenya munnange ekizibu sikunenya. Kuba sikunenya. 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 Kyekizibu okwetuuma amanya naye nga tomanyi kigeti tomanyi ntandikwa na nkomerero ya nsibuko na vubo wa linnya lyo nti nze Nsireko Muhammad nenge kigambo Nsireko tokimanyi. Totukangako na ku bujjajjabo ab'amakobe gye basibuka naye gwe Nsireko. Sikulabanko wadde sikulabanko wadde ab'amakobe gye basibuka sikulabanga nayo. Wadde otuteekoko ya Lujumba. Nze Nsireko Muhammad. Bunofu mabana ba Kabaka. Towaile bali batabana ba Kabaka. Babira balangira na bambejja. Aba bambejja babayita basava ne banava. Nakyo bale tokimanyi naye gamba oli Muganda. Gwe Nsireko. Ensi ine ekizibu. Kati gwe sigenda kulwako. Museveni yabawa ssente. Iso lwalemwa. N'omulala ogwasooka omulugo mwasooka bwasi ne muli asereza omusajja nga mulina okuteeka lumbuye wansi n'abalema. Kati kibatawanya bakiyita accountability. Embalirira y'ensimbi gye babwa ne Frank Gashumba. Okulaga nti lumbuye muteeka wansi. Baba nga tonnateeka wansi oyinza okunsonga okubeera wansi kinjala okutegeeza. Twabagamba tujja barizoninga kati bwoga nti nvuma abaana ba Kabaka. Kabaka tabana baana azaala balangira nabambejja. Naye gwe Nsireko kwetuuma amannya kutumalira budde. Kubuluga tugenda kutiisa nze Sirya wuwo. Sirya wa kitaawo. Neriisa nebeezaawo. Fete tuli bamu ku kibinja ky'abasiru musasula ensimbi okwogera ebigambo bitakwatagana. Gwe noonyereza ku lumbuye yaani nga tonoonyereza ku nze noonyereza erinnya lumbuye yaani. Kijja kusooka okutegeera omuntu gw'onoonya ne gw'omunoonya. Kubanga ate bw'onoomulegerako ennyo. Bili abiri mukago nze butamutuusa konze nkubulya kano bali kajjayo bw'omulemerako ennyo tononyonya lumbuye mumusaanyaawo lumbuye ng'omuntu. Ayinza okutomeza loole n'ofiiramu yo V8 yonkubulira. Nga sikutte nako gwe noonyereza nnyo muno mulemereko kuba bayita lumbuye munoonyere mulemereko nnyo. Toyagala nze nveewo oyinza obutatuuka 226. Kino nkigambye. Bali kasalayo. Nakugamba okumanya omuntu atali Muganda kyangu nnyo. Omuganda tabuuka na bigambo. Omuganda ekivumo tekimuluma, tekimumenya gumba. Omuganda ekivumo tekimuluma, tekimumenya gumba. Nsireko Muhammad ovumye Robert Kyagulanyi Center munosasula buli mwezi spending millions suka mu 3 bavume kya buli mwezi million ya 3 bavume Kyagulanyi
takuddangamu wadde n'olunaku oyo gwe bayita omuganda akutunuulira n'abaako waakulindira gwe kennyini weeswaza wekka naye ng'oli mukiise wa paalamenti. Omuganda tamenyeka mutima nti bamuvumye kubanga n'okumala abalongo tubavuma tubawemula okumala abalongo tubawemula tubavuma nakyo tokimanyi oyo gwe bayita omuganda abalongo tubavuma ne tubawemula nakyo tokimanyi kati gwogamba ovuma omuganda anyiga era gwavuma nawe abo anyiza agenda kutukako omuntu bavumye oyo si muganda munoonyereze omuganda takutuka na kivumo mbuwavu muvumye ekyagwe singa kuba kufa yandibadde yafa dda naye ego bayita omuganda tabuuka na kivumo. Kati gwe Nsereko bw'oba ogamba nti oyagala kutiisatiisa lumize livumbi tebantiisa kubanga byogera bino tolinaako bujulizi bulaga ku kyendi nze ndi nsi yaleeta amagulu gonna oyina gakkono atakumanyi amagulu gonna oyina gakkono naye bw'ona otambulira ku lumiye toyagala musaanya ogajja kufuuka ga ddyo nkubuulira bino ze mbyogera amagulu gonna oyina gakkono batakumanyi kabira babemba parliament musaba temanyi oli lefiti amagulu gonna ga lefiti naye bw'ona olemera ku lumiye tomuyo oyagala mutta gajja kufuuka gakkono. Kubanze ne wajja obusungu okujja okulumbalumbu ye musimanyi huligani nze sinda kuvumako huligani sinda kuvumira nti amwe terrorist nze ekiga kati ate ebintu bina bwayogedde mu vidiyo ero wabyogedde n'ensooka n'enziza akatambi bangena ng'obika ebintu byayogedde okke byonna n'embiza n'ebitigana naye anja kuddamuko olw'ensonga nti mwe mumanyi musinga okutegeera amagezi gaba ga mutwe so si mugejjo amagezi gaba ga mutwe so si mugejjo kyobula nti n'omwo omuntu n'ayogera singa sayizi emu okukali okwogera ebigambo jjajja singa oyogera singa sayizi emimwa gye gyali ebigambo singa oyogera toddangamu yadde okuyisa erinnya lyange mu kamwa nga sikwogeddeeko ekyo nakyo kikomye kubanga nina information gye nakuleka n'engitereka buteresi nga nkuleka buleso lwakati wake nakuleeramu akatono kuba ne information gye nsobola okuta ensi n'etya byokola mu ofisi ze ez'otandikawo ezo just nakulekeramu kitiibwa ekyo naye bw'ona oyagala nkijjewo ate nyinza okukuyisa obubi era genda mpola ngenda akompola eno last warning kyenakola ddewo dati okyakijjukira last warning kuba gavumenti gye mwepankira mwesigazizaako ennaku ntono nnyo myezi mitono nnyo abaana balirwedde okujja information yo nekwatako ku bikolo bye bakoleddeko mu office abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi kati nkuleke kyenakola ddewo dati okimanyi kati gwe jangu mpola njja kwabya nkubuulira bwabanga mukama Museveni yannemwa kati ate gwe musajja atatalina na adresi oleekaana nange nze sigenda kuwasa wa nnyoko sigenda kuwasa wa kitaawo sigenda kupangisa ku njuuzo sigenda kukwana muwalawo kuba bakulema n'okulabira mutandika atya okukwana muwalawo n'okumulabira kulema okulabira muzungu yakulabirira abaana wafuuka kyennyanja olubika amagi gwe ng'otambula ogenda mbona oyina obuvunaanyizibwa toddangamu kwogera ku bantu balina buvunaanyizibwa tokiddangamu kati jangu mpola bw'oba oyagala kutuusa waddewo daati nsobola okutuusa waddewo daati aliganyira owasimaaka owakyo yagala nakulizavingiramu ka respect akatono ennyo ne bw'ona ojjanga ojja oyasaamirira weesibe ebbiri kubanga
nebuuza gye wavudde mu bbanga ojjolo ongwire kubanga gw'osasula abantu kimanyi nti osasula abaana bavuma Kyagulanyi ku makya n'olweggulo bakeera ku TikTok ne bavuma Kyagulanyi takuddangamu naffe twabaleka waliwo n'omuvuka gw'osasula Obwongereza gwe bayita Smile Mindset yava ne mu kukola emirimu gy'okusala enviiri Ebwongereza akeera ku Kyagulanyi n'avuma ne interview Kyagulanyi gye yabaddemu Ebwongereza ate nabagamba si buli ali Ebwongereza nti amanyi Oluzungu newakuba nti amanyi Oludwogo ayinza okuba talutegeera ne interview Kyagulanyi gye yakoze era yamulimye okutegeera era neddeya ku live n'atandika okuga amusajja nenga ali Bwongereza gye boogera Olungereza si Luganda nga neyabuuza mu Ngereza nga n'addamu ayogera mu ye kennyini eyayagadde ogiddamu nti aswaze Kyagulanyi yaswadde kubanga tamanyi byoluli byaddaddamu kyenkugamba kozesa abantu nga bategeera era munneegendereze nnyo kuba ku Lwokusatu nyinza okudda nga ndi muzibu nnyo ne kagurupu kammwe konna in fact mbalabula zino ennaku enkyalwa mu Mande Lwakubiri singa nkomawo nga mukyagenda mu maaso n'okuvuma n'okulengeza abantu nyinza okujja obubi ne mbatwala mu nakagurupu kammwe konna lumu kuba n'oyo atudde Bwongereza si yali awo nti musajja ategeera bulungi nnyo namulabye nga alumba Nyanzi mbu simanyi azeeyo kaadi ya NRM eno kaadi yaani eno kaadi yaani siyo gwe Mindset ali mu Kenya munupu avaamu ekizibu kyo zaali ssente n'ozifuna kati mujje mpola mission yamwe gye mwali nayo 2 weeks back yabalemeredde kati kisinga obbalwa mission yabadde rest resort mwali mwagala okuntuusako yabalimiyo okufuna kubanga mu account abe babasaba ssente zibawa okujja olumbuye ssente zibabuze ensaasaanya tusinkane ku Lwokusatu ssaawa 2 sandibadde mukambwe nti n'omuvubuka amanyiira nnyo ate nyinza okuddamu nekukubira wiiki namba n'omukazi gwaga nti wawasiza nina akutulokako olina kubeera mwana emmuunu nga wejova naye kati waze ku social media nyinza okukubira wiiki namba n'omukazi n'anoba gwe kagege ne programu yange ogisse nyinza okuddamu nekukubira wiiki namba n'omukazi n'anoba nga Olungereza bwe yanoba noddamu n'owasa buli Friday Saturday Sunday Monday owasa nyinza okuddamu nekukubira wiiki namba from Wednesday nekuba nga nkuba gwe wekka ye lwaki nkulwisa drone zonna we muli drone zonna kati mbatadde essimu eri open si leero eri open buli alina kyonna nga nyongereza ku bino mu bite okuva mpaka Lwakusatu muddire kati tulugudde wanti lutalo lwa bigambo nti ati gwosinga okwogera kati kankukube n'ensi ejja kutya ne kagurupu kammwe konna kati nzija ku Lwokusatu mukama bankume tusinkale ku Lwokusatu saa 2 eno video ewedde ne buli muganda wooli webereremu ne buli Uganda yonna wooli webereremu otherwise bwe mutaasituke ne mwebereramu mujja kitegeera Lwakusatu buli muntu yenna ayineko ne zambi ku nsereko nga watyo gyogera essimu yange ngenda gisula nga ngitaddeyo leeta information giteeke mu inbox nja kwongera ku jennale gye naabankuŋŋaanyiza kati zaabika emipiira nti kyobadde oyagala ngenda sula nga ngitaddeyo kati essaawa zino buli muntu yenna gwewafera gwewabba gwewakwabula gwewakola buli kimu essimu ngenda gisuzaako ku lw'omukaaga zaalike osasula miliyoni 3 okuvuma Kyagulanyi nze sibampamu wadde data nowekoyinimu teryamumpa kati ngenda kutwalira ojja kitegeera the difference between quality and quantity ngenda kulaga ekigambo kibayita quantity ne quality Lwokusatu ojja kitegeera goli ku quantity osasula abantu bavume Kyagulanyi nze ndi ku quality ngenda kufiirako ku Lwokusatu simu ngenda kusula nga ngitaddeko ku social media ngite buli alina information ekwata ku nsereko tojja tuwulira mukama bankuumire